Let my people go ye campaign mwetuli. Let my people go ye campaign egenda maaso. Labongo Chate Foundation tujijema chinje, tujitwale Kamengo, tujitwale waka, tujitwale mu nsensuubi zetu, tujitwale Katonda we yatuwa okusinziira then tuwambe ensi. Tetugenda juwambya bitala, tetugenda juwambya masasi oba bikompora, tugenda juwambya mukwano, kwagala kufaayo na kwewaayo. Tuyimirire Kamengo, tulizimba amasomero, amasinzizo, tulibangula abaana betujja ku nguudo era balikomawo okulya ekibuga, okukisomesa n'okirungamya. Gwe akola ennyo obutaweera ku lw'ensi yo, omukwano ogugolaga ensi yo gujjuzibwa ekisa kyolaga abaana abato. Bwavaayo n'awaayo ku lw'omwana omuto oba wangiza ekitenkanika. Katonda kye yatutuma okukola era no yatugamba nti ababasembeza oba musembeza abasembereza ddala ye. Tulitunula tutya mu maaso ge nga mu kaseera nga kano tetwayimirira. Tulituuka tutya gy'ali nga ddala amaloboozi gaabwe gaayita ag'okubazimbira enju. Tetwayimuka. Abaana b'oku nguudo baabulaba ennyo ekitenkanika singa tubalagajjalira. Naye ate ba mugaso nnyo ekitenkanika singa tubafaako ne tubayoola mu bunnya. Bangi bakubye abantu babasse, tubalabye. Obwana obuto myaka 17, 16, 12, 11 okukka wansi n'okwambuka waggulu. Obwo obukulu ze products z'obugayaavu bwaffe. Obwo obuto nazo products za bugayaavu bwaffe. Lwaki nti bwe bulaba buli obukulu ne bulimbalimba obuto bufuuka kiri abakulu kye bali. Kyekiseera tuveeyo ku lw'ensi yaffe tuyimireyo ku lw'omwana omuto. Bw'otereza omwana omuto omulembe oguliwo guyinza okukutabukako naye ate oba osekiwalinza omulembe ogujja. Bangi bazze okuwummulako, bakoze ne bakomawo, baddeyo okukola ne battibwa abaana abato. Obwana obuto tebuva mu bbanga ne bugwa nedda babuzaala buzaazi buviira ddala mu families. So singa tutaayiza emyoyo egyo egibulumbagana ne gibujja mu families ne bugenda ku makubo okulya kasasiro okunywa ebitamiiza n'ebirala oluno bufuuka ekitagasa ne tugubumbirira n'okwagala, twanimaliriza ng'ensi yaffe ezzeemu okuba amatanate. Omwana omuto taba na zambi gw'atoola ekimu kye eky'ekkumi eky'ensi n'okiteeka mwana omuto oba weeredde ddala omuntu omutuufu. Tukwatireko kampeyini egenda mu maaso ekiri e Kamengo. Ruumu emu yawedde okuba plasta n'okuyiwa enkokoto. Ruumu ey'okubiri yawedde okuyiwa enkokoto. Tubadde n'obusobozi obugikuba plasta naye twasazeewo nti kasita twamazeeko ruumu emu kati okwekengera si buti. Funds za wiiki eno ze tukolekitinze ne tuziza ku toilet. Tutandike ne ku toilet nti tumanye nti toilet sente za toilet y'obukadde 3.5 sente zikendeddeko. Kakate ziri eza plasta kugamba nazo bwe zijja tusobola bibalansi nga tutambulira ewamu. Kubanga luli twali tupanikinga nti enju teyali mu nkokoto teyali mu buli kimu. Kakati tulina enkokoto tulina ne plasta munda. Kakati toilet naye tutandise ogikolako. Toilet yaffe twafuna challenge nti ya bbeeyi mu bayo. Lwaki nti twasalawo okukozesa bayo oluvannyuma lwa devices n'abantu tulambula wano ne balaba nti mikwano gyaffe abamu be tulina wano tebalinga nga ffe bali special ekitenkanika. Nti bw'okozesa eno pit ye w'olina okusitama ye ateekayo mutwe, w'olina okusitama ateekayo magulu, omusanga alingiza alaba ekiriyo, omusanga atudde ataddeyo emikono. Ate n'ekirala bannaffe abamu ng'endwadde zaabwe nzibumukko, infections n'ebirala bikwata abalala. So ku lw'obuyonjo n'okwewala ate kusika munnaffe omu mu ttooyi ne batuwa amagezi nti nedda ku lw'abantu betukuumira wano twetaaga bio toilets. Bio toilet omutasobola kugwamu ate bannyonjo ku baana bano. So ne batuwa obukadde 3.5 budget. Obukadde 3.5 budget wiiki eno yatambudde bwete. Waliwo abantu abatuwadde Madam XX muneminze bwentyo. Mu kaseera akatuufu nja kuvaayo mumenye erinnya naye pannawo kamuneminge bwentyo tubadde akadde kamu emitwalo 8. Akadde kamu emitwalo 8. Mukyala Mapenzi
naga nti nedda kambagulye emmoloka y'omusenyu natuwa emitwalo 9,200. Unknown ono yasindise busindisi nezijja ku simu yange. Kyemmanyi tewali nsonga ndala okujjako eyo campaign gye tulimu emitwalo 14,108. Waliwo n'omulala era naye yasindise busindisi nezijja ku simu yange emitwalo 4,713. Wiiki eno netuba tukolekinze miliyoni 2 mu emitwalo 8 mu 10,110. Netugamba tutya nti nedda kasooke tuziteeke ku toilet. Tuziteeke ku toilet zonna. Tumanyi nti toilet waakiri akayumba kabbayo katandikiddwawo. Tunoonye balance w'okutoyi nga at least omuwendo si munene nnyo kuba mazima tusigaza wiiki eziri wansi w'ebbiri wano. Bwe tuba tukina toyi kiba kyabulabemu, so kwerinda sibuti twasazeewo tukole ekyo. Gwe mwana wa Katonda kitegeeza ki nti wiiki ewedde twalina ebbanja ku main building lya bukadde 4 mu emitwalo 62,110. Bwe tuba tugamba nti ku main building tutoleko ze baatuwadde tuba tusigaza ebbanja lya bukadde 2 mu emitwalo 8,110. Naye twagambye nti nedda ku main building nga tusigale ku bukadde 4 mu emitwalo 60,210. Sente zino tuziteeke ku toilet tutandike ku toyi. Bwe mwana Katonda nze nzikiriza nje tuvudde wala era ne wetulaga wala naye ate wetuli wewooleka ndi Katonda atwagadde nnyo. Nzikiriza nti bannayuganda balungi nnyo ekitenkanika. Nzikiriza nti just abantu abali beetamu okuyamba bambi baali ba victims b'abantu abajjanga enzige mu buyambi oba mu nsi y'okuyamba. Abantu abafuula okuyamba expensive abalaga nti buli buyambi tebumala bajja abantu bangi okuyamba. Ke kaseera tuze emitima gy'Abannayuganda waggulu. Buli kimu kikola amakulu mu kuyamba. Siringi 10, siringi 5 okwambukira ddala byonna gwe bw'obitoola oba otwere ddala kyenkanyi. Ensigo yenkana. Tewali nsigo nnene ate tewali nsigo ntini. Zonna bwe zivunda zifuna obulamu nate olwo ne zizaala ebibala ebisobola okuwonya enjala n'okufa. Mwebale kutwagala, mwebale kutwesiga, mwebale tulaga nti weewaawo ffe abava ku kkubo ensibo yali yaboola ffe balabanga abasaagirira. Mwebale kutulaga nti nedda bitwogera mubirabamu ensa era mwebale kutuwa mukisa mulala kuweereza ggwanga lyaffe na nsi yaffe. Gwalina kyonna ky'olina ndabyeko abawa ng'essanyu libabugaana nga bawona ebirwadde ng'emmeeza zaabwe ziddamu okujjula nate ndabyeko abawa nga Katonda abawa omukisa ogutenkanika. Ndabyeko abawa ng'abaana baabwe babona okusiigibwa siriimu okwatibwa pressure sukaali n'ebirala olw'ekisa ky'abazadde baabwe. Gwe atanatoola omukisa guguno nate ku mmeeza yo. Gwe agamba nti nedda nze nanditudde naye sinatandika n'10,000 akasawo ka semiti ka mitwalo 3,110 bw'osasulako 10,000 kaba kasigadde ku 3. Emmoloka y'omusenyu ya mitwalo 9,200 bw'osasula 2 ebesigadde ku 9. Emmoloka y'amayinja ya mitwalo 16. Kyonna ky'otoola leka tugezese okwagala kwaffe. Programu eno egenda mu maaso era nze nzikiriza tugenda kugimegga. Ani yali amanyi kisobola otuuka wano. Toilet twagitandise. Era makati ga wiiki awo ngenda kukomawo n'enteekateeka endala tumenyemenye toilet esigaddeko ki etuuseewa. Tuddemu ne interview endala okuwa updates ku bigenda mu maaso. Kifo kyaffe kirungi nnyo ekitenkanika era obutenkanika. Bwe tukikwata obulungi twandiba n'ekifo ekigenda okusomboola ensi n'ensi abantu okujja okwerolera ku maama Uganda. Bajja kusinziira awo babone ensi n'ensi enjiri gye tubawa eryemu nti nedda ebyo mulaba ku Uganda si bituufu. Bannayuganda balina omukwano baagala n'abo abatutimba ekifaananyi ekibi
batini nnyo balubatu tebalina ku representinga ffe kuba tuli bangi nnyo abalungi. Beera omu ku bantu abalungi leero, beera omu ku bantu ab'ekisa leero ng'otoola ku lw'omwana omuto. John 15:12 kyeyatutuma okukola. Bwe tuddako emabega batandika okutoola. Omuntu eyaggulawo okutoola ye Maama Grace yatoola $5,000, mukyala Ade n'atoola $25,000, Klendi Bitwali n'atoola $10,000, Linda n'atoola $10,000, Josephine n'atoola $1,100, Damali n'atoola $1,100. Abaddako ku blessing okutoola mu wiiki yaffe endala. Namukwaya, mukyala Namukwaya yatoola $2,000, Klendi Bitwali n'addamu n'amaanyi n'atoola $25,000. Mukyala Kayaga n'atoola $10,000, Dr. Ande n'atoola $32,000. Wiiki eyaddako mukyala Shakira yatoola $9,200, omuyimbi w'eggwanga Clever Jane n'atoola $2,000, Legendary Nanyange n'atoola $50,000, mukyala Narumansi n'atoola $5,000, Brian C. Osebra Property Masters n'atoola $10,000. Tuvuddeeyo nga tujja tusenvula. Kitegeeza kino nga byonna bino biwedde tugenda kukola Wall of Fame. Kino kyekyali ekirooto kyaffe, ndowooza Katonda kitukwasiza n'emikono ebiri. Wall of Fame eno egenda kuba y'abantu bonna batudde ku lwa projekiti eno. Tugenda ku designinga ebifaananyi byabwe mu bibumbe oba mu bisiige, tufune ekifo kyaffe ekyomuwendo. Lwaki nti abaana abalijja mu kifo kino n'abaliba mu kifo kino naye tuba tuvuddewo abaana baffe abalikiddamu bategeere kyekifo kino tezaali ntuuyo zaffe, gwali mukwano gw'Abannayuganda. Era tugenda kulangira ekitabo kyaffe ekyabazira. Tugenda zimbayo amasomero, naye abantu abali ba Wall of Fame yaffe buli class bajja gigabanako erinnya. Tujja tuuma chapel abamu P1 okugeza nti P1 tugiwe erinnya Grace, P1A tugiwe erinnya Namukwaya. Kugamba twagala tusetinga ekintu kino tugoba amannya gatumalamu amaanyi ne bwe galijja kale naye kasooke n'agaffe nti gwe omwana wa kintu bw'oliraba setting eyo setup eyo naawe ojja kuddamu amaanyi otegeere nti nedda ne Bannayuganda bakyayagala. Tubane Bannayuganda twesitudde ntukola ekifo kyaffe nga enkuubo z'obuguudo zirimu, cross ezirimu, lanes ezirimu zaaba mubiru, nga bw'oba otambula ku kapeva oluguudo olwazimbibwa ddala nga mubiru ye yaluzimba oba otambulira ddala musaayi gwaffe omutuufu. Tugenda kuza okwagala. Enteekateeka eyo tugenda gitandika immediate nga twakava wano. Tutandike ne Wall of Fame yaffe paintinga apa abantu baffe bonna abadde mu campaign eno ng'ekijjukizo. Ekisenge kiribeerawo emyaka 2 maaso. Era abantu abo tujja kukola enteekateeka ey'okuba nti n'ensigo eyo egendera ddala paka mu baana baabwe. Olivia Nanyange waba yatoola tumuencouraginge bw'aba azzeeko okutukyalira ajje ne famire ye nno efunire ddala omusomo ku kisenge ekyo n'ekifaananyi kyoba ne statue ye. Omwana oyo omwana we ategeerera ddala maama kyakkiririzaamu. Era osanga bwe tunaakola ekyo n'abaana baffe bajja tambulira mu nnono ezo naye tuba tuvuddewo okwagala okuweereza eba ennono yaabwe n'enneeyisa yaabwe mu bo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tugenda kukikola, tugenda kulaba nga buli block eri mu foundation omwo eriko erinnya ly'Omunnayuganda oba erinnya lyo yatodde. Naye sofa nze ndaba nga abakyakiivinze kuba percentage yonna etodde y'abaana ba Kintu, abaana ba Nambi. Kyekyali ekirooto kyaffe era kyekyanja ku luguudo nekireeta mu buweereza buno. Okumenyawo kiri ekigamba nti abazungu be basigaza okwagala kijja kitya. Lwaki ffe tetwatondebwa nedda okwagala kwaffe ffenna, wabula ku saidi yaffe kwagenda kufa olw'abantu abagayaabo abakitutondamu nti ffe Abafirika tulina kusaba busabi.
tugenda kukola enteekateeka nnyingi nnyo naye gye zinaggwera tugenda kumaliriza nga n'abazungu batwegomba nti katugendekoko mu Uganda tulabe engeri Abafirika gye baagalamu. Luli kibadde ndi katuyitekoko ku bazungu tubawandiikire tubakaabire ennaku yaffe nedda. Twagala naffe tutuuke ku level edonatingira ku bazungu. Bwe bajja okutukyalira tuleme kulaba ssente ekyo kya bulabbayi nabo bantu bwe bajja okutukyalira tulabe bagenyi bazze kutukyalira tuleme kulaba kkala na birala. Tulabe bagenyi era abagenyi fe wano mu culture yaffe munono zaffe omugenyi bw'akyala tagenda ngalonsa. Kitegeeza ki nti mu nsi y'omwoyo oba ogabanya omukisa naye biseera ebisinga omugenyi bw'akyala ayinza okuleeta enkoko ye kiba kya bulabbayo okuddayo n'engalo ensa. Wabula nkiddamu nti ne bw'atalireeta nkoko olwedde okukyala kwokka kutumala. Ffe Rabon Charity Foundation ebaddewo nakwaniriza buli muntu nakusanyukira buli muntu azze. Ffe wano tolina kwetika okujja okukyala kwonna kutumala kubanga ffe tukikkiriza nti ebigere by'omugenyi mukisa. Tugenda kukikola gwe mwana Katonda ali eyo situkiramu omukisa gwetwalire guguno ku mmeeza yo nate gwatoola ku lw'omwana omuto Katonda agenda kuwa omukisa. Tuwangudde tetwekubagiza toyi tugitandise broke just zibulamu emu ebulamu plaster obubalaza tujja buzimba tuli eyo okusiba teozi wadde nakyo kisoboka naye sofa katusooke tugende n'ekyo kubanga enju etali mu teozi tetta enju etali mu matiribo na tetta ffe kasooke tugende ne sheruti ewedde. Wabula nyongera okubajjukiza tugenda zimba ekifo nga kiweesa Katonda waffe ekitiibwa. Katonda njagadde nnyira buli kadde mbagamba nti nze omu ku bakyasinze okwagala simanyi ku saidi yo naye ate era nkakasa nti naawe akwagadde nnyo akwadde obulamu n'akuteekawo wooli mulage siima kulabuna n'ensi yange tugenda kumawo nate mweraba.